Mbalamusizzaako mwenna abampuliriza mukulike okweta mu nnaku enkulu. Yenze Mulongo Mwagala omuzaana wa Kabaka. Bantuma okubasomera ebbaluwa eyawandiikibwa olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International eri abateesiteesi b'emikolo gy'amazaalibwa ga Kabaka. Naye olw'okuba nga mbadde n'emirimu mingi n'embeera nti nno saasobola kukituukiriza, naye ate kati wazzeewo embeera, waliwo abatugamba nti wadde nga dimansi eyiseewo oba mu lufuuti giyite wiiki, kasooka nga amazaalibwa ga Kabaka gaggwa, kasooka ng'olunaku luyitawo olw'amazaalibwa, naye era nga akabonero bakyakateeka ab'Emmengo ku biwandiiko, ndowooza oba mu busungu oba okugambibwako, omanyi n'ebyo nabyo bibaamu. Kati ne banzijukiza nziremu nsobe obubaka buno kubanga bannaffe bangi tebajjumbira nnyo byakusoma, basinga okwagala okuwuliriza. Naye ekyo nga nkyakitadde wali, mbadde nina ekirala kye mbadde njagala okubagambako ku kabonero ke nalabye akaakolebwa bannaffe aba Villa Sports Club. Kansanyusizza nnyo lwa nsonga nti nno bannyinaze baasambiranga mu Villa omwo, era nze ye ttiimu gye nasooka okugamba nti nno ngiwagira nga n'omupiira gwennyini sennaba gutegeera nnyo nga nkyabuuza lifiri yakola atya, amateeka na biki ebyo byonna. Kale no baakoze akabonero nga kaliko ne hashtag the Jogos. Naye kansanyusizza nnyo, bwe muba nga mutambuddeko ku mitimbagano mukanoonyeeko. Kanyumye bulungi, bakoze omulimu mulungi, yenna yakateeseteese bulungi, naye nga ebyo byonna bijja kubanga ndowooza nti nno biba biyamba n'abayiiya ebintu bye wandigambye nti nno ebibeera ebitongole okubeera nga batunula ku ideas z'abantu abo be bakolera, kubanga bw'okola ebintu bw'obikolera ne batabisiima, awo wabeerawo olukonko olubeera lusimibwawo, ng'era bwe tulaba olukonko wakati wa Mmengo n'Abaganda, ate nga lugenda lwongera okuwanvuwa. Kakati ebyo nga kale nga mbitadde wali wabbali, kaleka tugende mu ky'okusoma ebbaluwa eno mu bwangungu. Ebbaluwa yagamba bw'eti nti eri Oweekitiibwa R. Waggwa Nsibirwa, omumyuka wa Katikkiro owookubiri era ssentebe w'olukiiko oluteekateeka emikolo egy'okukuza amazaalibwa ga Kabaka ag'omwaka guno 2025, Obwakabaka bwa Buganda Bulange Mmengo. Oweekitiibwa omulamwa, akabonero akateekeddwateekeddwa okwesigamwako mu kulanga n'okukuza amazaalibwa ga Kabaka ag'ensanvu. N'obuwombeefu tukulamusizza era tukwebaza obuweereza eri nnyaffe Buganda. Ku nsengo eyo waggulu tukusaba otuwa omukisa, tukutegeeze ffe ab'olukiiko nti akabonero ke mutegese kawa amakulu agatali malungi ku ngeri gye mulowooza ku Kabaka. Kabaka mumutadde mu nkulungo y'okubala etegeeza obutaliiwo. Kino kisobola okutaputibwa nti ekisooka yeetooloddwa, ekyokubiri azzeeyo ku 0, ekyokusatu talina kyalina, oba ekyokuna takyalina lugendo. Awo ne bateekawo ekifaananyi ky'akabonero ako. Entaputa eyo esobola okuba oba obutaba ntuufu oba eŋŋenderere, naye olw'obukulu bw'okuba obumu mu ndowooza, abazzukulu tukusaba mutuule muteese ng'olukiiko luteesiteesi, era akabonero ako mukakyuse, kubanga eno tufunye abantu bangi abatutuukiridde ku nsonga eyo nga bennyamivu. Kino kijja
kubajja mu ttuluba lyabo abakolera Kabaka n'Obuganda n'omwoyo gw'effubitizi n'okwagala okutyoboola ng'abo abaakolera Kabaka keeki eyali mu kifaananyi ky'essanduuko y'abafu. Kino kyakuba Obuganda enkyukwe. Kinajjukirwanga nti kyaliwo mu kiseera we yabeerera omukosefu. Mu mwaka ogwa 2021 mu kukuza amazaalibwa ge ag'omulundi ogw'606, kimanyiddwa bonna nti obubonero kintu kikulu mu bumu bw'abantu. Buyamba nnyo mu kuwuliziganya n'okutegeeragana, naddala wakati w'abakulembeze ne be bakulembera, ate okusingira ddala mu Bwakabaka. Naye ate era tukimanyi nti bulijjo waggulu w'omumanyi wabaayo omumanyi, n'olwekyo kisoboka okubeera nga ffe ne bonna abatuukiridde ku nsonga eno nga ffe tulina kye tutaalabye bulungi. Awo we tusinzidde okukusaba Oweekitiibwa otuyambe olangirire amakulu agali mu ky'okubeera nti mu kabonero ke mulanze ekisooka empologoma eri waggulu wa Kabaka, ekyokubiri era emabega waayo wali butereevu ku mutwe gwa Kabaka. Kuno bwe kutaba ekisooka kumala gakola, ekyokubiri kuba kukozesa ffubitizi oba kuvvoola, ekyobusatu oba nkola empoomye, ekyokuna oba obutafaayo nnyo ku ngeri Obuganda gye bwekaliriza buli nsonga ekwata Kabaka. Anti kyetuva tumuyita Lukeberwa. Kale bw'onooba nga naawe osiimye olukiiko lukusaba naawe ne b'oli nabo mu nteekateeka mukozese akabonero ako wammanga akakolebwa omu ku bazzukulu bannaffe n'endowooza egamba nti tuleme kuwakanya awatali kubaako kye tukola. Era akabonero ne bakateeka waawo n'agamba nti Katonda ne Buganda, omwoyo gumu n'emmeeme emu, laba omukwano ogwo gwe mwoyo gwa Buganda ogutafa. Awangaale Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II Sseggwanga Mpologoma, tweyanzizza. Ataddeko omukono Ddungu Musisi, ssentebe w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International. Abafunye ku bbaluwa eno: Ssaabasajja Kabaka nnyinimu, Katikkiro wa Buganda Bulange Mmengo, omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Bulange Mmengo, Omulangira Kasimu Nakibinge Kakungulu Kibuli, Omumbejja Beatrice Namika Kasubi Royal Tombs, abataka ab'enkizo, Sipiika w'olukiiko lwa Buganda Bulange Mmengo, ab'amasaza, bannamawulire. Awo ebbaluwa weekomye. Mwebale kumpuliriza. Akuume. Mukama Katonda waffe.